Yesu yeebazibwe. Ssaawa yakudda mu birooto tugenda batandikirawo katusabe. Mukama tukwebaza olwakadde kano, omwoyo mutukuvu, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, omwoyo w'okubikkulya tukoola jangu otukulembere nga nzivunula ebirooto bino mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ntandise ne awummuza agamba Brother Stephen, what does it mean to dream doing exams but you don't know the answer? Abuza kitegeeza ki okuloota nga okola ekigezo naye nga mu butuufu ansa togimanyi ne bw'otakula omutwe? Ansa togimanyi ne bw'otuula ku bbaati, ansa tejja. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kyendooza ekirooto kino Mukama kyagezaako okukulaga nti waliwo okugezebwa kugenda okuyitamu oba kuli mu kuyitamu currently but you're confused. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ogenda kuba nga toyina kyakuddamu. Okukola exams kuba ku testingibwa, omuntu aba agezesebwa kubanga adda ku level eddako. Bw'oyita ebigezo ogenda ku level eddako. Bw'obigwa osigala mu kibiina. Ate okusigala mu kibiina kugirako consequences, kugirako ekiswalo, kugirako frustration, kugirako okunyoomebwa kubanga wandibadde obeera si w'obeera. Okwonoona obudde, osanga omwana wa myaka 10 ali mu P2. Tulina n'abalugole bwe batyo ng'omwoyo gwe gwa nassale amaze mu bulokole emyaka 8. Mukama yeebazibwe, myaka 10 ali awo. So kyendowooza nti waliwo okugezebwa kugenda okuyitamu naye ngera bwalabe nti ansa toyina, ekyokuddamu tewali. Kati olina kukola otya? Ani alina answers? Ye Mukama waffe. Kati olina kwennyika mu Katonda mukwano gwange. Ekyoto kino lwakuba kimpita tubuulidde nnyo kyonna bwe kyabadde naye nga kitambulirako obutasoma Bayibuli, obutasaba n'obutawulira njiri. Ebintu ebyo bisatu nga bwe byogerako buli kaseera. Buli munakyoze yenna mpuliriza olina okuba nga ebintu ebyo weekeberera buli lunaku nga tonagenda kwebaka. How have you prayed? How have you read the word of God? Naani akusumba owulidde enjiri mu lunaku? Mukama yeebazibwe. So ebintu ebisatu olina okuba nga obikebera mukwano gwange buli lunaku without fail. Ojja kulaba nga answer ozifuna. Praise God members, what does it mean dreaming, soaking clothes in the water and taking too much water? Taking too much water zini mu kunywa. Sister oba brother abuuza ekibuuzo nti bw'oloota ng'onyiika engoye ate nekyala ng'onywa amazzi ndowooza mangi, taking too much water. Okay? Now, okuloota ng'onyiika engoye mukwano gwange, engoye oba ozinyiika kukola ki? Kuzooza, of course, kyekyo kyekimu. Mukwano gwange oba olina okuba nga weetukuza. Abagenda okuyingira eggulu beebo Bayibuli begamba abanyiika engoye muki? Musaayi gwa Yesu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ago amazzi gaba gakiikira musaayi gwa Yesu. So olina okuba nga onyiika ebyambalo byo, ekyambalo kyo olina okuba nga okinyiika n'okisookingira ddala n'ekibuliramu n'okibatiiza muli munda mu musaayi gwa Yesu. Tukikola tutya ekyo? Mu kwegayirira, mu kwenenya, deep repentance and deep intercession. Tukikolera ekyo okuba nga tonyiika ekyambalo kyaffe. Tewali alina bbala yadde lufunyiro agenda kuyingira bakabaka bwa Katonda okusinziira ku Befeso. Bayibuli egamba ekkanisa Yesu gy'agenda okupresentinga mu maaso ga Katonda talina bbala yadde lufunyiro. Mukama yeebazibwe. So olugoye olunyiikibwa kitegeeza nti luliko amabala agatagenda kwozebwa na kwoza kwa bulijjo. Kitegeeza deep repentance and deep intercession mukwano gwange. Yes. Buziba eri munda. Dorini Natuhera. Dorini Natuhera agamba atya? Praise God, Musumba Stephen. I dream when half naked. Otyo. I was watering jean trouser down, no blouse. What does it mean of that, Musumba? Ndoza badategeeza adda ayambadde wearing. So kyobola mbagamba ne bw'oba owandiise ddamu osomemu kitwala akadde katono okuba ng'osomamu n'okozesa option ya edit. Atamanyi kagambo editing we kali, olaba obulayini obusatu bw'olaba ku screen ku buli message empeereza wano, obulayini busatu bw'okoonako nononya awali kagambo edit kabeerawo n'okakoonako n'oddamu n'otereeza ky'owandiise. Nekiba nga kivaayo bulungi. Okay? Otherwise oyinza osoma ekirala ate n'enzivunula ebirala. Anyway,
Sitaffe yalose ekirooto ng'alaba ali bwereere, naye kyendowooza nti agamba nti yabadde ayambadde jjiini empale wansi naye nga mu butuufu waggulu tali mu bulawuzi. Abuuza kitegeeza ki? Now sitaffe bw'oddayo n'ogenda n'osoma mu kitabo kya Befeso gy'atandikira ku lunyiriri olw'ekkumi ewali ekyambalo kye tulina okwambala ng'abaana ba Katonda, the full armor of God. Bayibuli tugamba mu Befeso 6:11 nti twambalenga ebyokulwanyisa eby'omwoyo, wear the full armor of the Lord. Na bw'oyongera n'osoma wansi okuva ku 11 mpaka ku 18 ekyambalo ekyo bakiringa bulungi nnyo. Osobola ne mu YouTube channel no searchinga the full armor of God by Brother Stephen, nakinyonyola bulungi nnyo ekyambalo ekyo, just in case wabanga waliwo atanalaba video gino nnyo girabe, ejja kwegiriza ekyambalo ekyo. Ekyambalo ekyo olina okukyambala nga ne sitaani tannaba kulumba, si kyakwambalibwa ng'olumbiddwa. Weewaawo osobola okukyambala ng'olumbiddwa, naye olina kubeera nga bw'otyo bw'oyambadde Mukama bw'atyo bakusuubira okuba ng'oyambadde. Bw'osoma wenyini ojja kulaba nga Bayibuli egamba that's how you're supposed to stand against the devil's schemes. Kitegeeza nga mulabe sitaani aleeta pulaani zo, olina okuba ng'oyambadde bw'otyo. Naye bwe tudde ku kirooto kya sisita waffe, bano wano ku channel togenda kuyiga birooto bye, ogenda kuyiga ebintu bingi, ne mu birooto byokka ng'owulira ojja kuyigiramu ebintu bingi. Olayinza okugamba lwaki tovunanyizibwa birooto ne tutambula? Mukama yeebazibwe, nzikiriza nti ebyokuyiga ebibeera bingi. So bw'ogenda n'osoma wenkugambye ojja kulaba nga mu kifuba twambala obutuukirivu. Bayibuli egamba ng'oyambadde obutuukirivu mu kifuba kyo. Mu ngatto mu bigere tuba twenaniseemu engatto, enjiri y'amazima. Ku mutwe wabeerewo seppeewo, omukono gumu nga gukutte ekitala. Bayibuli egamba kye kigambo kya Katonda, ku mukono omulala nga gukutte engabo, kwe kukkiriza kwaffe. Ekyo kyekyambalo nga mu kiwato mulimu amazima, mu kifuba nga mulimu the breastplate of righteousness. Ojja genda osoma mu Befeso 6:10 mpaka 18. In fact oli 18 lugamba praying all kinds of prayers. So before you pray olina okuba nga olina engeri gy'oyambaddemu ekyambalo kiri awo ekijjudde obulungi, full armor. Kati sisita wange ekyokubanga mu kifuba toyambadde, Mukama akulaga tewali butuukirivu mu bulamu bwo. Ate n'akapale k'oyambadde okalaba ekyambalo ky'oyambadde ne wansi gy'ogamba nti oyambadde ne waliyo kapale. Akapale si kyekyambalo ekiweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. Abambala empale ng'owulira ng'onyumye, owulira nga kyekyo mu bantu, naye mu butuufu si kyekyambalo ekiweesa Katonda ekitiibwa. Si kyekyambalo kyoyambala ku mikolo egy'ebitiibwa. Mukama yeebazibwe n'ojjira mu kapale. So si kuweesa Mukama Katonda waffe ekitiibwa. So obutali butuukirivu, simanyi oba empale ozambala specifically nga Mukama yazikugana nga zapointingako, naye nga Mukama alaga waliwo obutali butuukirivu mu bulamu bwo. Kimanyi you know what is right and what is wrong. Nekyokola ekyobutali butuukirivu oteekwa okuba ng'okimanyi nti kino mu butuufu kyo kinkyakiremeddeko ne Katonda takyagala. Oba tolina kyolaba, abuuza Omwoyo Mutukuvu ajja kuba nga akubikkulira nti kino kyasongako kubanga still era yayogera. Praise God, Brother Stephen, and thanks for the good work you're doing. I salute you. Mwebale kusiima. Brother, one day I was praying, I saw a photo of a man, and at the same time I saw his name, and the next day that same man sent his photo. I saw nga nsaba. Okay, naye mpaka kati mbuuza Mukama andage akabonero akalaga nti oba teyali ndowooza yange. I was praying to God andage omusajja omutuufu okusinziira kuba mpeereza message. Okay, thanks brother once again, stay blessed. Staff ono kyoto kye mukiwulidde bulungi nnyo. Ayina ekifaananyi ky'omusajja kyeyalaba ng'asaba, n'addamu enkeera omusajja n'amuweereza ekifaananyi kye kimu kyeyalabye ng'asaba. Nalowooza oba ndowooza ye yakirabye, ndowooza yeerabye ekifaananyi ekituufu, naye mpaka kati abuuza Mukama amulage akabonero. Kyendowooza nti Mukama yakulaga akabonero that very day omusajja bwe yakusindikira ekifaananyi nga kyekyo kyennyini kyewalabye ng'osaba ng'oli mu ssaala mu kwolesebwa. Ako ke kabonero. Ate kabonero ekyakalala kolaga akubireko ku ssimu. Abamu ekibalemesa Mukama okubawa obubonero, omusaba obubonero mu butuufu nga buli so funny. Mukama yeebazibwe. Saba akabonero kwolaba naawe nga mu butuufu. Abamu musaba obubonero buli selfish,
Mukama kansindikireyo emitwalo 5 ntegeere nti eyi Mukama yeebazibwe. Abamu n'ogamba Mukama Katonda mpa akabonero naye nga n'akabonero Mukama tokamuwadde. Kati wajjawo message yonna ezze oluusi sitaani yabiyingiddemu n'ogamba ke kano akabonero ke nasabye Mukama. Bw'osaba Mukama akabonero kiba kirungi n'omubuulira exact akabonero kikoyagala. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mukama Katonda kano kabonero kajja kuba bwe kati ne bwe kati k'osaba. Kati bw'ogamba nti Mukama mpa akabonero kati enkya nakweza message n'ogamba ke kabonero. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So kyendowooza nti bwebanga kyekifaananyi ddala ng'oyogera nti nga bwe wakiraba mu kusaba kyekifaananyi kyekimu ng'obadde tomulabangako kyewalabanga wakuweereza message kyendowooza nti ke kakabonero. Ke kakaki? Akabonero kyendowooza. Naye nga bw'osaba ebintu by'okufumbirwa bino bagamba baneeta mu bipapirako si bintu bya kupapira. Ojja kwongera okugumiikiriza Mukama oba ng'olinawo doubt Mukama ajja kwongera okuba nga akukakasa. Ajja kwongera okuba nga akukakasa ku nsonga eyo. Togipapirako, gigendeko mpola, Mukama ajja kukikola. Bw'olaba nga Mukama tayogera weeyawule ddala completely. Mukama Katonda saagala kwekulembera. Mmwe n'ekyawandiikibwa Mukama Balumi 8:14 nti abakulembera omutukuvu be baana ba Katonda, nze mwana w'Omukama yakulembera mwoyo. Kituufu bino wabyogera naye saabitegeera. Ignorance is never an excuse. Hosea 4:6 abantu bange babula okukola ki? Abantu bange bazikira olw'okubula okumanya. Okay? So Mukama ajja kujja ayogere. Nakibuuka Annette. Praise God brother Stephen. Nze naloose abantu nga batunda bbiringanya n'engulayo kino. Ndowooza kimu. Have to read again and edit. Okay, n'engulayo kimu n'ekisalamu piisi 4 n'endya naye nga awooma bitya. Okay. Mbadde mu kusiiba nga neegayirira. Thank you very much for serving the Lord. Amina. Nawe obadde mu kusaba n'okusiiba n'osalamu bbiringanya piisi 4 n'omulyanga awooma bitya. Mukama ayinza okuba nga ayogera ku kisiibo ekyo ng'akulaga how good it was, the results. Now bw'oba nga obadde okusaana okusiiba okuvuddemu I don't know how long, Mukama ayinza n'okuba nga akwongedde ennaku 4, so kisinziira exactly the previous fasting bw'ebadde. Naye nga kyendowooza nti Mukama ayinza okuba nga ayogera ku kusiiba kw'obaddemu. Kusiiba kw'obaddemu. Sometimes ebirooto bye tufuna Mukama ayinza okuba akulaga results ezivudde mu kuki? Mu kusaba n'okusiiba. Ddala ng'okisazeemu piisi 4 n'engula bw'obadde oli mu nnaku 4 za kusaba na kusiiba. Mukama yeebazibwe. Yes. Sometimes ukaasa okuwa ekyoto nga kino ng'ayagala weeyongereyo osiibe. So it is better noba ng'otunda ekyoto kyonna bwe kyabadde waba bingi by'okutunuulira awo nno. Naye nga kyendowooza nti Mukama adde ayogera ku previous fasting ne results zino. Prosper blessings. Yes, was your brother Stephen and Banachozen. Brother Stephen, nze eky'obutunda saakitegedde ate nga nange kye naloose. Naloose nga ndaba obutunda buno bwe bakamula. Obumu buli fresh, obulala nga butandise okuwotookerera. Okay. Naye nga bwonna buli mu baketi oba benseni. Bambi nsaba kunsonyiwa kuba nze ekya sister waffe ky'omunnyonnyodde sikitegedde. Okay. I'm praying and fasting. Thank you. Praying and fasting for what? For what? So ekyokka nti oli mukusaana okusiba teekawo ky'osabira. Anyway, obutunda sitafala obutunda nga tala bwotookeredde. Okay. Obutunda buno butambulirako omukisa. Most of the times butambulirako omukisa kusinziira. Kyendowooza nti Mukama Katonda akulaga obugambye obumu bubadde nga buli fresh naye obulala nga buwotookerera. Okwotookerera ndowooza kuba bwonooneka. Simanyi kwotookerera nga bwengedde kubanga obutunda nga bwotookerera buba butya bannange obwo.
nga bakabuno nga buwotoka nga bukaddiye nga bwengedde tujja kitwala nga bwonooneka nga buwotoka bwonooneka so si okwengera bwenjo kitwala bwentyo kyendowooza nti ekyo mukwano gwange kuba kwonooneka kubeera kufiirizibwa bweba nga babadde buwotoka nga buli mu kwonooneka bwonnesi bwekiba nga babadde tebuwotoka nga buli mu stage yakwengera gubeera mukisa so kati ojja kurevisinga ekyoto kyolabe bweba badde buwotoka ngaolaba badde buli mu state eri mu kudaayinga kwa kufiirizibwa bweba nga badde buwotoka byakwengera mukamuli bw'obunywe gubeera mukisa mukwano gwange ate buno buli fresh obukyali buba bulaga omukisa buba bulaga omukisa oguliwo. But what you need to watch about this dream, olina kudda n'olaba obutonda buno obwadde bwotoka kubanga waliwo amakulu mangi awo amakulu mangi obuli fresh nwadde bwotoka buli fresh kubeera mukisa mulungi obadde bwotoka nga wegambye oba nga badde bwotoka mu ngeri embi kuba kufiirizibwa ekisa giba gyonooneka kubeera kufiirizibwa. Tusingwire Catherine. Mukama yebaze Brother Stephen, kitegeeza ki okuloota ng'olongoosa ennyumba n'ebisenge? Kitegeeza ki? Mbadde mu kwenenya n'okwegayirira. Okuloota ng'olongoosa ennyumba n'ebisenge, ennyumba yeggwe oba ekyo ky'obadde weegayiririra. Bwe bibadde ekkanisa ebeera eyo mukwano gwange, bw'obadde gwe ku lwa bulamu bwo ennyumba yebeera ggwe, obadde famire yammwe ennyumba ebeefuuse famire yammwe. Kati kino ky'obadde okola ekyokulongoosa ekyoto nga bwe biba byolongooseza bitukudde oba tebitukudde, omanya nti mukwano gwange olina okusigala nga weegayirira. So olina okuba nga watching details eziri mu kirooto n'omanya naye nga Mukama yabadde ayogera ku current situation gy'obadde oliko ey'okwegayirira. Mukama obubaka bwabadde awo olaba ng'olongoosa bitukula. Ojja kuddamu oliviewinga ekirooto olaba bibadde bitukula ng'olongoosa Mukama Katonda akugamba nyiikira. Abadde ozukusa okyalongoosa okyagenda mu maaso, Mukama Katonda agamba nyiikira, longoosa. Nyiikira okubanga oli ku kituufu, okubanga weegayirira n'okubanga weenenya, ogenda funa results. Praise God Brother Stephen. Nze Mary. Naloose nga nsala enviiri mu bitundu by'e Kampala. Ate ne wennabadde nga waliwo nnyingi. Kitegeeza ki? Mukwano gwange kino kiba kyakwegayirira na kulongoosa ebitundu by'e Kampala. Oba ng'olina okwegayirira office ezo eziri mu Kampala, Mukama Katonda abe nga azirongoosa. Wabeerawo ebitali birungi, ebitali birungi bireeta obukyafu office ezo, te Mukama nga tabusanyukiramu. So kati beera nga wegayirira ku lwa office eyo, Mukama Katonda akole ebyekisa. Tutegeera tutya ku office ebikola byonna byetwakola mu nsi ey'omwoyo, byetwakola mu nsi ey'omubiri, twakola mu buliwo, bazadde baffe baakola, bajjajjaffe benna twegayirira lumu. Mukama yeebazibwe. So wetaaga okuba nga office eyo girongooseza ddala. Ate ogambye ne wabadde wennabadde nga waliwo nnyingi, kiraba. So kitegeeza nti obutali butuukirivu bungi mu area eyo, ne Mukama agenda kukola bulungi kuba Katonda kasita ayogera ffe ne tukola kigambo ky'ayogedde, then tufuna results. So awo oba osimba essira these days. Kyoteta Eva. Brother Stephen, Mukama yeebazibwe. Nze naloose nga tuli mu nnimiro ya step mama, nga taata anoga emmwanyi naye nga nze nampa ew'okulima, nga waliwo omuddo n'agamba nti limawo kubanga ojja kusobola okutta omusota nga buwase guli. Nabadde negayirira ku lwa famire. Olina ne guwase, buwanguzi bw'amaanyi. Mukama yeebazibwe.
Kyendowooza ku kyoto kino Mukama agamba yongera okuba nga weegayirira, alina Mukama wayagala okuba nga oyongera okwegayirira, kati ojja kwongera okuba nga obuuza Omwoyo Mutukuvu specifically wa wayagala okwate on the same issue eya family, maybe eno wa step mama waliwo ebitali birungi mu nnimiro ye, waliwo ebitali birungi mu bulamu bwe, waliwo ndowooza ebikola ebitali birungi mu eri eyo, naye Omutukuvu ajja kwongera okubikkulira. Bonna atandika okwegayirira, ajja kukulaga omusota oguliwo kubanga waliwo awo omusota gutambulirako eddogo, gutambulirako emijja gironda obuzaale n'omusaayi, but the things of step mothers biki bitera okutambulamu amalogologo. Mubimanyi bulungi nnyo, muli baana baddugavu, temuli ba white, mubimanyi bulungi nnyo ebya Afirika, science waffe abaddugavu. So yongera okuba nga weegayirira Katonda, Mukama ajja kwongera okuba nga akubikkulira eri okulima. Ebiseera ebisinga kuba kwegayirira okulima. So gy'olota olima ebiseera ebisinga Mukama Katonda ajja bagamba okwegayirira. Olota olima ku kkanisa, olota olima wuwo, olota olima wammwe, naye kisinziira. Waliwo ekyoto ky'ota ng'oli olinga muddu bakulimisa, ogubeera mwoyo gwa buddu. So kisinziira ekyoto kiba kifaananye. Kyogabirwe Anna. Thank you, Brother Stephen, for serving God. I am praying for my family, and after 10 days of Mutunde fasting, I got a dream while the village, while in the village sowing beans. Okay, oli mu kyalo osiga bijanjaalo. Ebiseera bisinga kino kibeera kyakusiga mukwano gwange, kuba siga kulwa famire yo mukwano gwange, wadde ogisabira naye kati gisigire n'ensigo. Mukama yeebazibwe. Gisigire nga bw'okola ki, nga bw'egayirira, nga bw'osaba, Mukama ajja kukola ebyekisa. Thanks brother, I dreamed my friend and other 5 people selling new shoes in a big place. N'okomaawo. Olutangula mikwano gyo batunda engatto mu kifo ekigazi. Ebiseera bisinga baba nga abantu batunda engatto, simanyi wadde ogenze eggula wadde just olabulaba engatto. Ebiseera bisinga kiba kyamagenda, wetaaga kuba ng'osabira amagenda. Kyoto wadde kimpi kiyinza okuba kibulamu details, naye kyondowooza kino kiyinza okuba nga kyakusabira amagenda ku mukwano gwange. Wetaaga okuba ng'osabira amagenda bw'oba ng'ogenda kugula engatto. Yes, magenda oba gaaki, simanyi exactly kyosabira, naye nga magenda. Amanda Joy. Praise God, mbadde nsaba Katonda andage bizinesi gye mba nkola nga nzize e Uganda. Okay, ne ndoota nga ndi mu dduuka eryali lya taata, naye lyavaawo dda. Naseka. Ne muyingiramu enkoko nga enoonya weebiika. Then my dad n'agamba ekyo ekikoko kikadde, tekigenda kubiika, naye nze ne nkyalira ebipapula ne kibiika eggi, ne mmala ne kifuluma. Kitegeeza ki? Thanks, but before I had the same shop, but emmotoka yagitomera nerikwata omuliro. That's why I'm in Saudi. Okay, ensonga lwaki oli Saudi? Ekyoto mukiwulidde bulungi nnyo. Kikopo kikadde tekisobola kubiika kino, naye ssebo ne kibiika ssebo eggi nga sister affe amaze okyalira. Muzeeyi abadde tajja kiwadde ew'okubiika. Talina budde bwakwalira nkoko zitabiika. Anyway, kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala okola bizinesi emu gye wali okola eyo, nkoko enkadde ekyasobola ddala okubiika eggi, ogyalire bulungi. So kyendowooza nti Mukama akupointinga ku mulimu gwe gumu gwali okola. Kiba kirungi bannange okutubulira bimusabira. Mukama yeebazibwe. Kirungi okuba nga mutubulira bimusabira. So bw'oba otuuse okukola omulimu, banaye bannakyoze kino kigenda eri mwenna. Bw'oba ng'ogenda kukola bizinesi, Mukama ne waba akulaze nti okola bizinesi, tekitegeeza nti ogenda gikola buli bw'osanze. No, bizinesi w'ogitadde factor nnene nnyo. Okay, bizinesi ezimu ziperforminga better mu bifo ebimu. So olina okuba nga oluŋŋamizibwa Katonda
olina okuba nga onoonya nnyo Katonda mu aka kaseera, akuluŋŋamya akulage kifo ki. Now engenda gy'osobola okikolamu osobola okugenda gwe newenoonyeza ekifo kyo, noonyeza ekifo kyo Mukama Katonda nti kiwano, bagamba toteekawo ng'ovaawo ng'onoonya ekifo ekirala. Onoonya ekifo nga wano Mukama agamba awo ng'omanya wagenda okulabiza omukisa, wagenda okunoonyeza Katonda, wagenda okulaba ku mukisa gwe. So wadde nga Mukama agambye kiba kirungi okkiriza n'akuluŋŋamya, otherwise enkoko eyinza obutabiika ggi. Nyamwiza Rebecca. Nyamwiza Rebecca yali mukazi w'amaanyi, yali mukyala wa Isaac. Oli Isaac gwe baazaalira ku myaka 10. Ibrahim gwe yazaalira ku myaka 10 nga Sara wa myaka 9. Mukyala bamuyita Rebecca y'ono. Kwegenda okuvuunula ekirooto olunaku olwaleero. Mukyala Isaac agamba atya: Praise God, Brother Stephen, naloose nga nfulumya kasasiro mu nnyumba ya boosi wange ne ŋŋenda okulaba oluggi lwa geeti nga luggule. Omusezi n'ayingira n'agezaako okungoberera ne neekweka. Omusezi oyo boosi n'aweereza muwala we amajaani mu kacupa k'amazzi akawe omusezi. Akawe omusezi oyo ne mugamba afulume, ne mumwerekerako, n'agamba amaze ennaku 18 in Saudi. Nze ne mugamba maze emyezi 4 ne mufulumya geeti, naye mbadde mu kusaba n'okusiiba nga nsabira favor ku mulimu gwange. Mukyala Isaac ate taloose omusezi fulumya geeti. Kyandowooza nti egyo abasezi bano batambulako emyoyo gy'ebitambo, bino emyoyo gya bitambo gyennyini gino mukwano gwange, gyegikulumbye e Saudi ebitambo. So ennaku 18 zize n'obeera z'amazzi mu Saudi ng'akunoonya omusezi ono, naye ekibamufulumiza era mumwerekerezeeko ddala faya alemeko dda mukwano gwange. So kino kiba kirooto kya buwanguzi, kiba kirooto kya buwanguzi, kya kusumulula ng'olaba omwerekedde ng'agendedde ddala nga badde akunoonya ng'omwekweka. So yongera okuba ng'osaba Mukama Katonda favor agenda kugikuteekako, agenda kuteekako favor kubanga wuuyo owangula, agenda kuteekako favor. Agenda kuba ng'osaba Mukama Katonda agenda kuteekako favor. Bw'oba osabira favor olina n'okwambula abantu ebibaliko. Waliwo abantu abalina obusungu, olabira ddala wa busungu, omuzimu gwe gumufugiramu, gw'olina okumwambula. Oba asunguwalira abalala basunguwalire, naye nga gwe maaso golaba ekisa, olina okubaza ekimufugiramu gwe munsi eyo mwoyo n'okiwamba. Waliwo abantu abamu nga babeera bakambwe naye nga ku bantu abamu ssebo nga toyinza ntegeera nti bakambwe, ng'omusanga mugonvu. So kyekyo mukwano gwange, saba Katonda kwe favor, olaba bw'osonga waliwo omuzimu ogumufugiramu, onoogukonkalinge, ofugiriramu ne Kristo. Ono bamuyita Rose. Praise the living God of heaven and earth. Weebale kuweereza Mukama, blessings follow you. Okay. Nze ebintu ebisinga especially dreams kati mbitegeera, thanks. Naloose nga nziruka nga bird nga bwengwa ku nnyumba ku bbaati. I was like ennyonyi nga ntambulira. Okay. Is it a spirit of death oba? Sitaffe yalose ekirooto nga atambula ng'ennyonyi ng'ali mu bbanga, bw'agwa ku mayumba bwe yeeyongerayo, bw'agwa ku nnyumba endala kyabuuza guno ddala mwoyo gwa kufa, mwoyo ki guno ddala. Ebiseera bisinga ebirooto by'okutambula ng'obuuka mu bbanga bitambulako omwoyo gw'okufa, naye si buli kirooto bannange.
tobikulaminga bikulamirize si buli kirooto. Babuli tetugamba mu kitabo kya Isaiah ssuula 4, is it? Isaiah 40:31. Yeah. That those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount on wings like eagles. They shall run and not get weary. They shall walk and will not faint. Nti abalindira Mukama baliddizibwamu amaanyi gaabwe bujja. Balitumbira ne bw'atyo mu bbanga ng'empungu. Balikola ki? Balitumbira ne bw'atyo mu bbanga ng'empungu. Balidduka tebalikola ki? Tebalikoowa. Balidduka embiro tebalikoowa. Balitambula tebalikola ki? Tebalizirika. Si ekyo? So kino kiba kyakutumbira mu bbanga ng'empungu. Kindowooza nti olina okulindirira Katonda. Mukama agamba kumulindirira. Ogenda kutumbira naye olina okuba ng'olindira ani? Mukama Katonda. So ekyo kyakulindira Mukama nga kiriko ekisuubizo ekyokuba ng'ogenda kusitulibwa, ogenda kutumbira mu bibawaatiro mu bbanga. Lindira Mukama mukwano, guno si mwoyo gwa kufa. Lindira Mukama, sigala ng'omunoonya. Praise God, Brother Stephen. Naloota nga ndi ku lusozi oluseerera nnyo naye nga naatera okulemererwa. Bambi bali mu musaasi ecosystem ono. But suddenly omuzungu man came and carried me in his chest like a baby. But I felt a lot of peace and happiness. Then he took me to a place which had a golden round building, and its place and its palace of Prince Charles of America. I told you Prince Charles of America, but manyi Prince Charles wa Bungereza, Britain. Never know. Wayinza okaliwo mu America. Anyway, I found some fellow Ugandan. They took me, but found beautiful houses. Then I asked the owner, and they told me Arabs, but Ugandans had amayumba g'ettaka. And I saw omuntu making mango juice, but falling in the soil. What does it mean, bro? I am Joseline. Joseline yaloose nga butuufu ali ku lusozi naye nga mu butuufu luseerera nnyo, anaatera n'okugwa kulemerera agwe, naye n'afuna omuzungu awo n'ajja n'amuyoolawo. Okay. N'amusitula n'awulira emirembe nga mingi, n'amutwala mu lubiri wabaddeyo mayumba ekizimbe ekyetooloovu nga kya lawundi nga kya goloti. N'asangayo omulangira w'omu Amerika nga bw'ayogedde, oba omulangira ono wa Bungereza. N'agamba bamututte mu nnyumba ennungi, n'abuuza nnyiniyo, yalabye amayumba amalungi, n'abuuza nnyini ga Buwarabu. Bannayuganda nga balina buyumba bwa ttaka, ndowooza mu Amerika. N'agamba ndaba omuntu ng'akola mango juice naye nga bulimu obutakataka. Sorry, n'agwa mu ttaka, ndowooza n'ayika mu ttaka, falling in the soil. Kitegeeza ki? Nawe kino kiraga embeera gy'oyimiriddemu for now currently. Oli kaseera oli ku age, oli ku lusozi, oli mu bizibu ebingi. Nabagambye ebiseera ebisinga olusozi lukiikirira ebizibu. Weewaawo olusozi mu birooto olumu lukiikirira okunoonya Mukama, lukiikirira Katonda. Gambaganye tulina olusozi lwa Seguku lwa kunoonya Mukama, ne Bayibuli mulimu ensozi za Mukama nga Mountain Horeb. Nayogedde ne ku lusozi ki? So kyalukira mu Bayibuli, Mountain Sinai. So kyendowooza nti Mukama Katonda alaga embeera gy'olimu, naye wakati mu bino ebizibu byonna Mukama agenda kukuwa emirembe. Mukama agenda kukola bulungi, agenda kukutwala wala. Simanyi exactly wa Mukama akutwala mu Amerika eyinza okuba nga lyeggulu. Emirembe gy'osanze mu Yesu, naye ky'omanya nti Mukama agenda kukola bulungi. Sogera okuba ng'osaba Mukama ajja kumakinga everything very clear to you, naye nga mu bizibu byonna by'olimu ssaawa zino Mukama Katonda abiraba, naye agenda kukuwummula. Wummulira mu Yesu. Emisajja ono gwe walabye eyakusitudde, wummulira mu Yesu. Mukama alina ky'agenda okukola
Mukama alina kyagenda okukola mukwano gwange ekigenda okuba nga kigulumiza erinnya lye, kigenda okuba nga kikuleetera emirembe. Sigala ng'omunoonya, singa mbadde kimanyi nandikikubuulidde, nandigambye nti Mukama agenda kusengeka Prince Charles. Ajja kukima kutwale mu America, naye for now sigala ng'onya Katonda manya nti Mukama kusuubiza nti agenda kukuwa emirembe, agenda kukola bulungi. Now regarding kyono yabadde akola juice n'ayikamu ettaka. Ettaka eryo walabye exploration, polluting obulamu. Kati Mukama ayinza okulaga nti waliwo abantu abali toxic mu bulamu bwo, polluting obulamu bwo. Walabye juice ng'akola ki, ng'ayise mu ttaka. Kiyinza okutambulako era n'omwoyo gw'okufiirizibwa. Kufiirizibwa twabadde akola juice n'ayiika mu ttaka. Abaganda bagamba obwayiise tebuyoolwa, toyinza kuyiwa muceere mu kkubo nojja n'ogwera n'ogulondawo. Akisoboka, kiba kigenze. So byonna ebigenze bireke, ebikadde byonna byerabire. Mukama agenda kukuwa emirembe, agenda kukola bulungi erinnya, agenda kukola ekigambo ekijja. Gloria Mbeiza. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I am in the taxi with many people, nange ffenna nga tusumagira ne driver mpulira. But we reached somewhere and the taxi stopped, and there came a man who bottle of mineral water to the driver, and was who gave the bottle of mineral water to the driver to drink in order for the driver to go in order for the sleep to go away. Mukama yebazibwe. Anyway, sitaffe yasose ekirooto mukira bulungi nnyo nga bali mu mmotoka, naye nga bonna otwo batta ne driver waako. So najja n'awa akacupa k'amazzi driver at least anyweko, otwo tuleme kukola ki, kubatta. Ebiseera ebisinga buli lw'olota ng'oli mu mmotoka nga waliwo akuvuga, Mukama Katonda aba akulaga waliwo omuntu ali in charge of magenda go, naye kati ekyokuba ng'otwo mwenna tubatta, Mukama alaga nti mwenna mukoze ki, mwebase. Omuntu aba akuvuga yaba in charge mu magenda. Mukama yebazibwe. Buno buyinza okubeera nga buweereza, nga buweereza bw'olimu naye nga otwo tubatta, nga mwetaaga okuba nga mugolokoka. Tula driver bamuwadde akacupa k'amazzi agolokoke. Weetaaga okuba ng'ozuukuka mukwano gwange, va mu tulo, va mu siramba. N'abuweereza bagolokose, wandibaddiza n'ekirooto kyabwe nga bikyali. Mugala ne muve mu tulo, muve mu siramba, tweyongereyo. Mukama yebazibwe. Mubuweereza buno ekituufu kiri nti nga tutambula wabeerawo okunafuwa, naye bw'onafuwa olina kukola ki? Olina kusituka busitusi, tolina kunafuira ddala kuggweeramu ddala. Olina kusituka busitusi n'otambula. Ate Mukama Katonda bw'ayogerera mukwano gwange olina okwakitinga, otherwise obunafu bukubya. Nakato Grace. Praise God, Brother Stephen. I'm fasting and praying for kudda bujja mu maaso ga Mukama. But I dreamt when my house down, but when they are going to build the other one. What does it mean, please? Okay. Staff yalose ekirooto nga ennyumba ye eri wansi naye nga bagenda kuzimba ndala. Babadde egudde, budget yadde ezimbibwa naye ng'ekyali wansi, okusitegedde bulungi. Naye ng'asaba Katonda okuba nga amuzza obujja. Yakindowooza nti Mukama Katonda kyewasabye essalo yawulidde, Mukama agenda kukuzza bujja. Eno ennyumba endala gye walabye nga bazimba, ennyumba ebeera yeggwe. Okay? Naw eno ennyumba gye wasoose okulaba ng'eri wansi, okay. Bayibuli egamba ne bwe tuba tufiiridde mu mikono gya Katonda, Katonda waffe ye mubumbi, naye ne bwe tuba tufiiridde mu mikono gye, Adamu n'atukola ki? N'atubumba buto. Yatwala waziti Nabbi Jeremiah n'amulaga omubumbi ng'abumba ekintu n'ekifiira mu mikono gye. N'addamu n'abumba ekyaso. Mukama ng'alaga nti wadde nga tuba tufiiridde mu mikono gye, era mu information ng'abaana ba Isirayiri bafiiridde mu mikono gye, Mukama yali asobolera ddala okuddamu okukola ki? Okubabumba. So kyendowooza kino mukwano gwange, okuddizibwa kw'obujja, Mukama agenda kuddamu obutaaka obumbe. Kati kuno tolina kudda mabega, olina kwenyweza bwenyweza ozimbibwe. Agenda kukola ekigambo ekijja, agenda kukuzimbamu ennyumba empya. Mwagenda okutuula, mwagenda okuba nga yeeyagalira n'okukola emirimu gye. Praise King Jesus. Brother Stephen. Brenda, what does it mean to dream directing people to come to Mutundwe?
and before that I pray for them, then after I direct them. Thank you. God bless you all, Bana Chosen. Mukwano wange kino kiba kyakuba sindika abantu mutundwe, sindika abantu emutundwe. There is no other thing. Sindika abantu emutundwe. Abantu basindike basumululwe. Ekyokusooka n'okubasabira kuba kuyimirira nabo okubabuulira enjiri baleete emutundwe baleete. Direct abantu emutundwe bakole ki? Basumululwe. Kino kyakubuulira njiri nako babuulira kanisa yakugendamu. Kanisa zo nyingi mu Uganda naye kanisa y'emutundwe kanisa yanjawulo, mwena mukimanyi bulungi nnyo. Omulokole w'emutundwe n'omulokole ow'ekkanisa endala owa bulijjo si nsonga yenkaniitya obunene oba erimu abantu bameka. Abalokole abo babiri banjawulo. Omulokole w'emutundwe ye mulokole asobola okuyimirira. Abalokole abalala badipendinga ku muntu. Mukama yeebazibwe. Tebadipendinga ku mulokole w'emutundwe. Mulokole atekedde Yesu. Mulokole asobola okuyimirira mu buli mbeera yonna mpaka Yesu lw'alidda. So abantu badirectinge balagire mutundwe banoonye Katonda ate buulira abantu enjiri. Praise God, Chosen family. Nze naloose nga I'm collecting avocado and entula eggplant nga mulimu n'ezengedde, and 2 people told me twagalayo endebe 2 ez'entula buli emu. Endebe 2 ez'entula buli emu, but I woke up nga sinnazibawa, and I'm praying for my husband to abroad. What does it mean? Okay. Osabira mwami wali bweru agenda bweru, your husband to abroad, sikitegedde bulungi. Okay. Kyendowooza nti kino kirooto endebe 2 ez'entula mukwano gwange. Kyendowooza nti ziba ennaku 2 ez'okusaba n'okusiiba. Entula zino zitambula okusaba n'okusiiba ne eggplant. Bino bivaavava greens, doodo byonna kati ntula kyekirala katunkuma byonna byetwala tugende bitambulirako biseera bisinga okusaba n'okusiiba. Endebe 2 z'ennaku 2. So omwami omusabire neeteekako ennaku 2. Dry yandibadde better kusaba n'okusiiba. If you can, kiba kirungi n'osiga n'ensigo. Mukwano teri kadde kalungi kakusiga nsigo ng'oli mu kusaba n'okusiiba. Kadde akalungi akukusiga ensigo ng'oli mu kusaba n'okusiiba. Ebbayibuli yogera ku mugwa ogwa Fort gundi 3. Ebbayibuli Uganda ekyogera otya? Omugwa ogwa gundi 3. Omugwa gwe baluka ne migwa 3. Kati kyo gibeera emigwa 3. Okay? Okusaba 1, okusiiba 2, ensigo 3. Emigwa 3. Omugwa guba mugumu nnyo. Anyway, maybe one time nja kyogerako bulungi mukitegeere. So ekyo mukwano gwange yebadde nno ye Prosi Naaba. Yingira dwayo nga bukyali osibira omwami. Ono bamuyise Erina, ndowooza Erina Fiona. Praise God, Brother Stephen and Chosen Generation. I dreamt while in a beach playing football. Nayenga, I'm scoring well. Oh no, I'm not scoring well. Like nga sirina maanyi bulungi mu bigere, but my other opponent were blocking me too much. Though I would still get through, but when it gets to scoring, I missed narrowly. Or 1 goal. What does it mean? Thanks, team. Okay. Sister yalese ekirooto ng'ali mu kisaawe ky'omupiira yeekubira omupiira gwe naye nga mu butuufu goolo taziteeba, naye ng'awulira talina maanyi mu kisaawe mu bigere, ate nga opponent oba bali abasayidi endala nga bamubulokinga nnyo nga tasobola kuyitawo, nga bw'alonda nnyo oluusi n'ayitawo akuba bbali, goolo tenywa, oluusi n'ateebayo emu, bwe bityo. Oza kitegeeza ki? Ekirooto kino ekyokusamba omupiira Musumba Buyongo yakyogerako ko, nawulira nalabako ogundi emabega kaawo ng'akyogerako. It's more of teamwork.
teamwork. Mukama bakulaga nti weetaaga okuba nga weetaaga teamwork osobola okuyitawo, but this one is about gwe nga gwe tolina maanyi. Okay, kino ekirooto kiraga nti gwe nga gwe tolina maanyi, kyobola walabye ng'oli mu kisawo samba naye nga tolina maanyi. Weetaaga okuba nga oyongerayo buziba, weetaaga okuba nga oyongera ddala okunoonya amaanyi mu nsi ey'omwoyo okusobola okuba ng'oteeba kyobola bakublockinga. Now these blockages represent a hindrance n'obstacles z'osanga mu bulamu muno, naye ng'ekituufu kiri nti weetaaga okuba nga onoonya Katonda naye ojja kushyira mu bulamu bwo omutuufu ng'oli munafu mu nsi ey'omwoyo. Ekirooto kino specifically nange nakifunako bwekiti, nakifunako mabegako eyo, nakifunako ne mutuufu nange nali munafu ebiseera ebyo. Nafurizingira mu kisaawe wakati nga mutuufu syasobola n'okuba akusamba kapiira okutuuka wali. Mukama yeebazibwe nnyo. So ekirooto weetaaga kuba nga weyongerayo mu nsi ey'omwoyo, weetaaga okunoonya Mukama. Yambala amaanyi n'obuyinza bw'omukwano gwange, bw'oba osobola okubaako be weegatta nabo kubanga osaba, etandikira awo. Abamu muggweeramu ddala amaanyi noba nga tokyasaba tokyanoonya Katonda, bane kitwala amaanyi okusituka okuva eyo, kitwala amaanyi okusituka okuva eyo. So si kirungi kusesetukako yadde bw'oti mu nsi ey'omwoyo, omuntu wanafu ow'omunda okuddamu okusituka okudda mu kifo kye yalimu ng'akuba kino akuba kiri, kiba kyangu nnyo. So yambala amaanyi n'obuyinza mukwano gwange. Kiza Juliet. Praise God family. Before I used to dream with a ring in my genitals, and someone showed me her genitals while using a pad containing something, and padded herself. Was praying for marriage was praying for deliverance upon marriage, and I had a dream when I went into my periods, but my husband is the one who brought me water to wash my paint, but I found favor before him. But apparently we are not together, but praying God to restore. Then I dream having a packet of pads well sealed, nothing taken off, meaning Sebo Musumba. Okay. Sister Vyaluse ekirooto nga yagambye yalootako ekirooto nga alina ringi mu bifo bye mu ofiisi ye Kampala. Okay. N'aloota era omuntu omulala n'amulaga mu ofiisi nga erimu paadi naye ng'erimu ebintu by'atatubuulidde neyeepaadinga. Oli n'agamba yali asaba Mukama Katonda amusumulule obufumbo bwe, n'aloota nga agenze mu periods, naye omwami we n'amuleetera amazzi ayoze akapale ke, naye n'agamba n'alaba ekisa maaso g'omwami we. N'agamba fonna awo tebali bonna, era ali mu kusaba Katonda alabe nga restoringa buli kintu kyonna baddemu. Yalootako ekirooto nga bamuwadde pads empya nga tewali nakamu kagiddwako. Okay. Naw sister ffe ojja kuddayo olabe vidiyo gyange gye nakola okuloota ng'ogenze mu period kitegeeza ki, nakikada vidiyo gyeri, oba oli awo wayinza okuba nga waliwo ebirooto by'oloota ebitambulira ku kunnyonnyola okuli mu vidiyo eyo, kijja kuyamba nnyo. Regarding mu ky'okuloota ng'ogenze mu period kutambulirako ekidibo, kitambulira ku kawuula, kutafumbirwa, butazaala, bintu ng'ebyo, wabeera ekimu ku ebyo. Mukama waffe bulungi yeebazibwe nnyo. Naw ku ky'okuloota ng'olaba olina ringi mu ofiisi ye Kampala, mukwano gwange ezo oba bita buwunge, obeera buwunge bwayo, kati wabeerawo bbaawo mu nsi ey'omwoyo yaweteekako empeta eyo. Kati mukwano gwange oba olina omubba omuwangule, omwegaane n'omwegaana, weekutuleko endagaano ezo zonna osinge ozirejecting, ozeekutuleko endagaano y'omusaayi gwa Yesu ozeegaane. Okay. Then ekyokuba nga olaba feva maaso ga mwami wo kiraga nti maybe Mukama Katonda agenda ku restoringa, olabe ekisa maaso g'omwami wo, kyekimu ne pads empya
kyendooza nti Mukama Katonda bakulaga nti office tereera mukwano gwange kubanga paadi bazikuwa nga toli mu periods. Okay, ningujja gendula evidiyo yange gye nakola ekwatagana ku periods. Buli mwana wenna ow'obuwala tukola vidiyo, tolinda kuloota, genda ogirabe. Ejja kuba ng'ekuyamba okubaako by'otegeera ku nsonga zino. Toyagala kutuuka mu bufumbo ate oloote nga oli mu period ogambe banne kasooka nzike ku YouTube. No, tubitegeere kati. Oyinza obutafuna budde obwo, awo wennyini olina okusabira. Kyendooza nti Mukama agenda kurestoringa buli kintu kyonna. Sista wange Juliet Mukama agenda kurestoringa. Nyikira okuba nga omunoonya genda kulaba ekisa mu maaso ga Boaz. Misani Rita agamba naloose nga ntambula nensanga omuti gwa ovacado kati wansi wabaddewo ovacado 3 nenzironda, naye zabadde nnene nga kuliko emu eyengedde. Kati we nazze okuzironda nendaba tayiga. Kati neŋŋamba bannange eno tayiga tegenda kunnuma. Ddoboozi nga ligamba etya? Ligamba tegenda kuluma, egenda kufa. Kati nentambula naye nga ngitunuulidde. Nagenze okulaba nga ovacado ava waggulu n'agikuba ku mutwe n'egwa wansi. Kitegeeza ki? Asize n'osseeka Mukama Katonda. Ovacado yagikubye ku mutwe neefa. Oba yafudde? Zadde ekyalimu akalamu. Kyendooza eno tayiga ebisolosolo ebisinga bitambulako emyoyo mibi mukwano gwange. Eno tayiga kyendooza guno mwoyo gwa kuziyizibwa. Ogenda kulonda ovacado kati ate tayiga yebaseewo genda kukuluma, naye Mukama n'akugamba tegenda kukuluma, genda ogye ovacado. Yes, bw'obanga bagikubye n'olaba ng'ewanguddwa, manya mukwano gwange omwoyo gubadde guhindalinga emikisa gyo kuba guwanguddwa. That is a hindering spirit. Bisolosolo bino bitambula mu mizimu, mu birooto, singa bitambula mu biki? Mizimu. So omwoyo gwa hindering oba gwawanguddwa, bbira ddala ku mutwe. Naye wandigwongeddeyo awo kikedde ekirala kimu okuttira ddala. Yes, njagala okuba ng'onoonya Katonda. Eddoboozi ne lyagambye nti tayiga eno yakufa, yeeyina okufa. Erina okufa kubanga ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi, olina okugiwangula. Prosinaaba agamba atya? Praise God brother, nze naloose nga I'm cleaning while naked in front of my boss. I'm in Dubai. And I saw a girl, she was from shaving, and she told, look at my Kampala office. Okay, I'm from cleaning the Kampala office. Anyway, kakati okuba ng'oli maaso ga bosi wo ng'oli naked. Bosi omusajja, bosi mukazi. So anyway, kyoto kino ebiseera ebisinga kitambulako obutali butuukirivu, nga waliwo ekikwambula mu nsi ey'omwoyo okulaba nga mutuufu byokola byonna oli bwereere, butali butuukirivu. Kati awo simanyi exactly why obeera mu maaso ga bosi wo ng'oli naked. Ki ekikwambula mu nsi ey'omwoyo? And your friend okuba nga agamba laba nange nze ono bwento bwendi, laba nfaanana Kampala namaze dda omuyonja. Sooka weekebere mukwano gwe nga ebintu byonna byobadde ng'otulako byonna birongoofu birungi. Obanga wali ofunyeeko time yonna n'otula ku bintu ebitali bya Katonda, manya mukwano gwange oyita okuba nga oyongera okuba nga weerongoosa emmeeme eyo okuyita mu kwegayirira n'okwenenya, emmeeme erongoosebwe. Sometimes ebintu bino oyinza oba tobikola naye nga wabikolakokko, naye ngaomanyi ebintu bye wakola mu bulamu bwo bisigala mu mmeeme eyo. Emmeeme eyo eringa bw'olaba memory card. Ebintu bye wakola ng'obuto byonna bikyalimu, byonna mwebiri. So kati kitwala amaanyi ga Katonda ag'enjawulo okuba nga akwata memory card eyo n'agyoza n'aggyamu ebitali birungi, si kyangu. So okirininga soolo yo, okirininga omwoyo gwo, so okirininga emmeeme eyo, kitwala Katonda.
soba nga lutunde ku bifaananyi ebitali bya Katonda, ebifaananyi ebikyafu, mukwano gwange olina okwegayirira Katonda abe ng'alongoosa emmeeme eyo, memory card yo, ayita amnesia ku nsonga ezo. Naye nga generally ekirooto kino kiba kiraga obutali butuukirivu, kubanga boosi w'omwami nga yabadde akutunuulira in the form of kwakirako n'ekyotambulako n'omwoyo gw'okwakirwako. So tolina kulabika bw'otyo. So saba Katonda mubuuze oba tolina ky'olaba kyekinnyambula mu nsi ey'omwoyo, Mukama yonna akikulaga weenenye weegayirire. Ekyambalo kyo kinnyike, sayiga Yesu ofune ekyambalo ekipya, oba Mukama kwambaza ekyambalo ekipya. Oleme kubeera nga Adamu ne Eva beekweka nga bali bwereere. Natukunda Brenda. Okuloota nga oli ne banno n'olaba obutiko nga bungi. Kati ne tutandika okukuula, naye ne wajja abakazi n'abaana nga bangi. Ne batandika okukuula naye nga bakuula bubi, nga babuleka emabega, naye nga nze we nnali nkuula nkudde bulungi. What does it mean? Obutiko butambulirako mukisa, kyekimu nakyekirala nseenene, kyekimu nseenene, kyekimu nswa. Obutiko butambulirako muki mukisa gwa season. Naye ekyokuba nga bano abalala babukuula babwonoona, bakuula bayita mu buyisi babyonoona, kitegeeza mukwano gwange wabeerawo ekipollutinga, olulimi egiba nga gifiiriza, egyonoona omukisa gyo, gyonoona emikisa gyo. Kubanga eno gye bayonoona mukwano gwange ate naawe ku kiswa kyekimu si ku kiswa. Kyekifo kyekimu oli mu kukuula obutiko, but most of the times obutiko buno butera kumera kumpi n'ebiswa oba ku biswa. Obutiko buno bubeera obungi bayita obubaala. So kindowooza nti pollutinga ekiri mu kwonoona emikisa gyo. Olaba nga gw'obadde okuula bulungi naye ng'eri mu maaso bali mu kwonoona yonoona, naye bwe bakuula bayonoona bwonoonyi buli kimu, ate byonna muli wamu. So awo simbawinnyisira beegi ekimu kyonna ekyonoona ekipollutinga emikisa gyo, osobola okuba nga oyikulira bulungi obutiko bwo, gende weeriire. Irene Nakachi. I dream when I was in the village road. I was with my father and a lady, but there was a car where my father driving. Then my father left it in the road and I jumped into another car and he threw 2 keys for me. Then I saw another car behind and I got out and picked the 2 keys and I started the car, but I was trying to learn how to drive. Nintagala nayo. Then I said the Holy Spirit would teach me. I was with some people in it driving badly. Then we reached to a certain house. We find a girl fighting with her father, and they had 2 dogs and a cat, but I give a gift to that house. When I saw the dog and the cat, I got scared and I moved out of the gate. In reality, I fear dogs. Thanks. Okay. Ekyoto kiwanvu mu kino. Sister Fialuse kirooto nga ali mu kkubo ly'omu kyalo, ali ne taata we nga bali mu mmotoka emu, kati kwaddemu n'omukyala. Wabadde emmotoka endala, taata we n'abuukamu eno gye babaddemu n'ayingira endala, n'amukasukira ebisumuluzo. Sister Fialuse wabadde emmotoka endala ejja, n'avaamu n'akima ebisumuluzo, n'ayingira n'atandika okuvuga ng'atagalatagala. N'agamba ne mutukuvu ajja kunjigiriza. N'agamba nti babadde n'abantu naye ng'abavuga bubi. Sekyo, I was with some people in it driving badly. Okay. N'abatuuka mu kifo ekimu ne basangawo ennyumba, ne basangawo ng'omuwala alwana ne taata we. And they had 2 dogs nga balina n'obubwa bwabwe bubiri ne kakkapa. Kakati sitaafe naawe ekiraba ennyumba eyo
naye bwe yalabye kkapa n'alaba n'embwa n'atya. Omubuli we era abitya nnyo, tayagala nnyo kkapa, tayagala nnyo mbwa. Ekyoto kino kitegeeza ki? Emmotoka eno mukwano gwange ekiikirira Magenda, simanyi exactly oba olina abantu boweereza nabo boba bukulembera, naye nga kiraga nti okuvuga kwo tokumanyi. Kuvuga kwo tokola ki? Tokumanyi. Kuba kukulembera mu bantu, otanga ovuga abantu kuba kubakulembera otagalatagala, manya era bw'otyo bw'oli mukwano gwange. Naye kirungi wagambye omutukuvu ajja kuyigiriza. Omutukuvu ajja kukola ki? Ajja kuyigiriza abantu bavuge bulungi. So kino kyoto ky'endooza kya bukulembeze. Regarding kyono omwana yabadde alwana ne kitaawe, representinga ebiseera ebisinga abalokole abatatambula bulungi ne Katonda bamuwakanya. Mukama yagira kino bakola birala, abalwanagana ne Katonda baba naawangula simanyi. Okubawa ekirabo kyendooza nti kibakukozesa ekyo Mukama kyakuwadde, kuba Katonda agaba ebirabo okuba ng'oweereza abantu abo. Okay? Dogs, cat, egyo gyonna giba mizimu mukwano gwange, gyonna giba mizimu. Naye in this instance kyendooza nti kuno guyinza okuba nga mwoyo wa kutya, muzimu gwa kutya, mwoyo gwa kutya gwe gukola ki? Gukulemesa. Wagala okulemesa okuba ng'okola omulimu gw'olina okukola okuba ng'oweereza abantu abo. So obanga waliwo obuweereza Mukama bwe yakulaga oba bwakuwadde, oba ng'olina omulimu gw'oli mukolera Katonda, okutya kuteeka ebbali, weereza Katonda kubanga olina omulimu omunene Mukama gwakuwadde. So omutukuvu akukulembere ofuke bulungi abantu ba Katonda, okwetereze bulungi Mukama. Ebisumuluzo bikiikirira buyinza, alina ebisumuluzo yavuga emmotoka atabiina taswasimbula, ate alina ebisumuluzo yaggula oluggi atabiina tasobola kukola ki? Kuluggula. So ebisumuluzo bikiikirira buyinza mukwano gwange. Omutukuvu akukulembere mu buli kimu kyonna. Bwana muzikize nkomaawo, olw'ekisa kya Katonda era tufunye omukisa omulala ajja kuba nkomawo nyongera okubanga nziramu ddala ebirooterera weerako ddala wano ku platform Zebras TV n'ekizo nje nesho. Oli mpya subscribing akona kade. Waliwo yabuuziza nti nga takyafuna notification nga tasubscribing nakona kade. Now oddayo ku ewali akade ku subscribing, oddayo ewali akade n'onoonya ngoba ewali akade awo okonawo ekwa option ya all, n'okona ku option ya all. Bw'okona ku option ya all kitegeeza buli video gye nteekayo ojja kufuna notification. Bwe kaba tekali mu all si zonna nti ojja kufuna notification. So kirungi ocheckinga ng'akadde kalaga all. Bw'okona akadde kalaga all, ndowooza waliwo option endala ya personalized, endowooza personalized, naye kalina okuba ng'oselectinga all. So nkono mbeere bulungi, mweraba.